kuliko Eriki Ow'Ebitumbwe, ne kubaako Albert Ndawula, ne kubaako Nkutadde Waswa Peter, kuliko Noreen Pase, ne kwako Muzeyi Kamadi, ne Mr. Ndawula Albert. Bakuwa akabonero. Naye nga bwe twabasabye amanye ekibuzo ekiba kibuuziddwa bannaye beera mukakkamu. Tugende ekibuzo ekyokusatu ng'oggyako program agafa ebubebbere njagala ompeyo programs endala 2 Muzeyi Kamadi zakola ku mpewo za radio Buddu. Nakutadde dda. Waswa Peter, akola programu ya Serukera ne programu ya Kadongo Kamu. Waswa Peter. Twetutte tugende program eya mukyakaze ebeera ku mpewo za radio Buddu y'omuntu wa bulijjo ebeerako ddi era ani agikola? Ebeerako kuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 2 bijjo Daniyo okuva ku Monday paka ku Friday. Lumojja gwa mu ntaana abaziika bakwerabire nti oguddeyo. Ekibuzo ekisembayo Ndawula Albert y'omu nno okubasoma ebirango. Njagala ompeyo programs endala 2 zakola ku mpewo ng'ogyeko okusoma ebirango n'obudde buzibaawo. Akola programu ya ajja kusoma mu birango akubike. Waswa Peter, akola programu ya Yeebazibwe Mukama ebeerayo ku lunaku olwa Sunday kuva ssaawa 12 paka ssaawa 1. Then akola ne programu ya Nkutadde Waswa. Akola ne programu ya Agafa Ebubebbere. Agafa Ebubebbere eryawo. Nze mbadde manyi nti ogenda okusookerako Monday paka Friday ssaawa 3 paka ssaawa 4. Abeera nnoomu nga yakuba obuyimba buli obw'ekirogo aleeta obuyimba bw'abalongo oganda oba yasamirako naye Ndawula alabika alina bajjajja ku mutwe. Njagala ompekeramu omusambi David Nsibambi gy'asambiramu omupiira. asambira KCCAFC. Bakuwe ekibuzo ekyokubiri njagala mpe ebyava mu mupiira wakati wa Kitara ne club ya Express ogwali ku the Royals Park wali Ebutema. Express bagolo 3 kwemu. Nedda ssebo Yondo Viani. Express baji kubagolo 7 kubwere. Baji kuba 7 kubwere bakwaka bonero. Ekibuzo ekyokusatu njagala mpe ebyava mu kunoonyako ekifo ekyokusatu mu University Football League season ewedde. Manya Bukenya Andrew. Bugema University yakuba IU gole mu kuwere. Bugema yawangula gole mu kuwere bamwaka bona. Ekibuzo ekyokuna season ya 2023-2024 mu kikopo ekya CAF Champions League Vipers bazanya mu kikopo ekyo era ne bagibamu mu first round. Mpa opponent yabajjamu Johannesburg Galaxy ye Botswana. Bakuwe ekibuzo ekyokutaano mpa ebyava mu semi-final games Kyaggwe yazanya season y'amasaza eyaggwa. Waswa Peter, omupiira ogumu bakuba bwekula 2-1 then omulala ne gugwa 0-0. Ogumu bakuba bwekula 2-1 bakwaka bonero. Daudi
Wange. Mpa amannya g'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga eya Uganda ey'okubaka yatutwala mu mpaka eza Netball World Cup 2023. Fred Mugerwa. Fred Mugerwa bagwaba bonna 2025 twetabye mu mpaka eza Sekafa Women Championship era abasambi basatu bokka be batebedde Uganda gozi ze yateebye at least kwaba basatu mpaako babiri. Waswa Peter, kuliko kwaddeko Sylvia Kabene ne Shamira Nalujja. Ne Shamira Nalujja. Ne bwandingatiddeko Zaina Namuleme. Lwetutte Wange. njagala ompe clubs 4 ezasalibwako okuva mu Big League nga zidda mu Regional League nga season eno tugenda zidda mu Regional League season ewedde. Maida. Boma. Tegedde. Kenya Andrew, kuliko Maida FC, Musoga FC, nikubaako Arua Hill. Ojjeeko akazindaalo. Waswa Peter, kuliko Boma FC, Musoga United, Arua Hills ne Maida. Bakuwa akabonero. Ekibuuzo eky'omwenda njagala ompe ebyava mu Wanjise. olina ebibuuzo 5 ebya radio. Ekibuuzo ekisooka, radio Buddo erina amawulire ag'ebyobusuubuzi gabeera ddi ku mpewo. Monday paka Friday saa 6. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokubiri, waliwo abantu basatu abakola program eyatugunjuke mpa amannya gaabwe. Kuliko Omulangira Kalema, nekubaako ali wali atolotooma. Waswa Peter, kuliko Omulangira Kalema, Esther Namugera Francis ne Hajati Salama. Hajati Salama. Hajati Salama ali agamba Allahu Akbar. Ekibuuzo ekiddako, sports analysis abeera ndi ku mpewo za radio Buddo era ani amukola. Monday paka Friday, Mr. Mukenya mwani jikuru na sawa 10. Sports analysis. Alimba ye. Waswa Peter, eyo program ebeerayo kuva ku Monday paka Friday, kuva ssaawa 3 mpaka ssaawa 3:10, ekolebwa Mr. Mukenya. Singa mbadde nina omukisa ogw'okwongera nandikwongedde naye sijja. Ng'oggyeko okusoma amawulire, Mwami Kibombo Salim akola ku mpewo za radio Buddo mwattu. Njagala ompeyo programs 2 zakola ku mpewo za radio Buddo ng'oggyeko okusoma amawulire. Akola program Kalimagezi ne program Wotabadde. Ne Wotabadde. Ng'ebyemizannyo bikomekkerezeddwa ku radio Buddo omuntu wa bulijjo ekiro. Njagala ompe amannya ga program eddako ompe n'agikola. Program ekolebwa DJ Jackie Patra, the night mix. Bakuwe. Tewedeyo, loza liweddeyo. Azemwe ekibuuzo kibaddemu Hajati Salama emikisa gy'afunye. Akalebi akange etambula nako akalebi tekava mu radio Buddo kizeebera mu mbembera ku radio Buddo. Aba agiwadde omuliro kati. Ande Wanjiseba. omwagizi bw'asomero kuluwe Yenze kenyini. ekikopo mukiwangula Kyetegereza. kiki ate nga
Ninategereza pakadi. Bagate tawali genda. Wamuko wabwotyo. Ngaya kutama bubi. Naye okulaba olwani sport center yabambaziza wana obujozo obwo obwa club zaabwe zebwabira obulungi. Though enkuba yo eri mututaataganyamu naye olwo buno olusonda wala bwasugudde mu kisaawe oluguddeko emirerembe nawula nawe obusuwa busanze bwina emirembe gyabwe ate obusigulawo nomuli ebintu byabwe banakyazanga ate bulonda gujjawo buno osikudde enkuba. Ekisooka njagala omuwulira omuzanyi Asani Ssenyonjo yaliko n'okwakisa Giants kirabu gyasambiramu omupiira mu kaseera kano. Asani Ssenyonjo yaliko omuzanyi w'Wakiso Giants kirabu ki gyazanyiramu omupiira mu kaseera kano? Ali mu UPPC FC. Busatu. Ekyokubiri mpa ebyava mu mupiira wakati wa SC Villa ne Maroons ku Mutesa Stadium kampeni ewedde mu liiche eggwanga erya Uganda. Sports Club Villa yakuba gole mu kubwerere. Nenda ande waliwo goolo Shibalabagenda kisooka. So mpira ogwo Maroons yabangulako ne Spiri kubwerere ng'eppapira. Mpa ebyava mu mupiira ogwa University Football League Final eya kampeni ya 2023 2024. Kumba University yakuba UCU goal 3-1. Bakwiriza busatu. Kagogo galaba sewe kasimbye. Dakola tuyana zikalagati. Ekyokuna. Yes sir. Vipers yalabikira mu group stages eza CAF Champions League 2022.